Mugambyeko tinjagala kutunda mwana wakiri nkole ki nkomewo. Mama yakuzeemu atya? Mama yangambye sikikola kuba si kirungi naye nganze kulwange mpulira nkyagala kuba nanyiniye amweganye nanga ate ensonga nkulu kinye kutundisa omwana ono gyogamba nti eno y'ensonga ekyasinze okubeera enkulu. Ensonga esinga okubeera enkulu nanyini mwana kumwegaana kyekimukutundisa. N'ekirala mba neetaaga kuddayo ewaka. Toli misinga mwana ono ngozeyo ewaka ng'okimanyi nti omwana wamulese eno togenda kuddamu kumulaba? Toli mu misinga olowooza? Ndi mu misinga era bibeerawo naye ndituuka ekiseera nenkola ki nenguma. Olowooza kinaba kyangu gwe okuguma? Si kyangu naye ndiguma oba nja kuguma. Onaawulira otya ng'oli Uganda ng'owaleka akaana ako kato n'okaleka naye nga muli ofunye ekyokulyawo ekyolyawo olyoke naye nga tomanyi mwana waali? Ogeyo wali kutiitira. Amanya ga baby ogamanyi? Amanya ga tata baby ngamanyi. Yaani? Bamuyita Abu Senior Broker. Yatawo omwana? Yatawo omwana. Ani yamukuyungako? Era mukwano gwange kuba mbu munaaludde. Imam Boys. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbagaliza emirembe mwenna abatulaba. Njagala nnyo salamu, however siri musiraamu nekyemmanyira tegaanibwa muntu atali musiraamu. Lulimi lwa buwalabu just kwagaliza muntu mirembe ne nakola ki nakuddamu nti wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh naye nagikuddiza kyoyagaliza muno nawe kyokola ki kyofuna oba kyomwagaliza omuntu naye aba ayina kikuddiza nawe kyoba okola ki kyoba ofuna naye nga amannya gange yenze Nyondo Rozet. Nabagambyeko ku story ono omwana atunda omwana myaka 19 tuli eno Arubasha nasoka ne munoonyako last time samusanga twakoma kwogera ku simu kuba omuntu yaŋŋamba gwabeera naye so fine leero nkimeekinze nze ekintu kye neemanyiiko nti siremererwangako naddala nga nzikiriza mu Katonda oba nga nzikiriza mu Katonda mmanyi ndi siremererwangako. Lwaki nnoonyezaako omwana ono? Waliwo abambuuzizza nti Rozet omwana omunoonya oyagala kumugula? Nedda sagala kugula mwana. Abane bambuuza lwaki yo omunoonyeza ki? Ekisookera ddala ono omwana muto myaka 19 actually yakawuza 19. Entegere yange abeera mwana muto. Kati ali depressed yeta amanyi kyakola tujja kumunenya tetuganye naye yetaga okukonsolinga okulaga ekyokola okuwulira ekituufu kubanga ye kyamanyi nti okutunda omwana we naafuna essere kirina kumuyamba okudda e Uganda akola ne byawulira akola ki ayagala tusoose kunyumyanyumyamuko naye nambuulira buli kimu whereby nga affe aba Nyondo Media twagala nnyo okubaleetera stories zino so that mufunemu ekyokuyiga oba oliawo wayinza okubeerawo n'omulala ali mu mbeera y'emu newe kibeera nga si kimu naye osobola okuba ng'oli mu mbeera eyeefaanaganyirizaako
oba nfuna era nsaba nnyo nga temunaba kusalangawo kukola bye mba musazeewo at least mugezangako nnyo okubanga ate mwebuuzaako ku bantu ab'enjawulo ne babawa ku magezi ndi singa omwana ono akeera ku makya n'akwata omwana we n'amutunda amazima gennyininyini saawa enalabanga ekyangu olw'okuba ali mu mbeera mbi naye gye binaggwera mu maaso eyo ajja kuba n'obulumi wataligenda kuwona mpaka ng'avudde mu bulamu bw'ensi tomanya Katonda ayinza okuyamba omwana eno mu maaso n'afuna omwami gw'ayagala oba omwami omutuufu oba Mukama n'amuwa ku ssente naye n'anoonya ebbujje oba omwana n'amubula mu bulamu bw'ensi kale newabanga amumuwadde Mukama n'amufuna era si oli gwe yatunda kajjukira nti omwana oli obeera wamutunda obeera weebuuza buli kadde omwana kati oba ali mu mbeera ki saawa eno abadde omwatazaala nkondooza alabanga ekintu ekyangu okumala gawaayo omwana oba okumukola ki okumutunda waliwo abaŋŋambyeko awo mbe baagala okumuadoptinga omulala yaŋŋambye nti ye waliwo omukyala simanya muboggo mbw anoonya omwana oba ayagala amugule so sisobola kukkiriza mwana ono oba kumwalivayizinga kutunda mwana we buli muntu yenna nga wali ozaddeko omanyi omwana kyekinti ono omwana maybe entegeera ye nga yekyaliko wansi olw'emyaka oba emitonotono simanyi kale ffe tulina entegeera n'endowooza ey'enjawulo kati ye alabanga ekintu ekyangu kyamanyi nti najja kusobola okukibeyarenga in future ekitaabeere kyangu naye nga katufunengamu ekyokuyiga stories zino zetubaweereza nga ffe aba Nyondo Media kubanga tubanyolerwako era twagala nnyo okubalaga amazima newamu okubanga tubazibula amaaso wano wetuwangaalira twajja kukola ssente mukujja nja kwogeramuko nnyo ko bannaye munansonyiwa oba nandaze naye mufuneemu ekyokuyiga twajja kukola ssente y'ensonga lwaki twava mu nsi yaffe Uganda ne tujja eno okubanga tunoonya ssente tetwajja kunoonya baana abasinga baava ewaka nga olwedde balina abaana so bajja kunoonya ssente nga newankubadde ono omwana yava ewaka nga talina mwana yali taze kunoonya mwana yali azze kunoonya ssente ensonga lwaki omwana we yamufunye awulira nga n'amutunda naye tulina ensobi ffe nga ffe lwaki nti bwe tuba tuze okunoonya ssente ate tugenda mu bintu ebirala bye twakola ki bye tutaakima obulamu bwaffe ne bwonooneka ne butandika okwonooneka kubanga ndi singa obeera ofunye omwana nga tiwamwetegekera wanene okuddungu oba ku mawanga kibeera kyangu nnyo okubeera n'omwana oyo bw'oba nga tiwamwetegekera oba nga toliko mukono mugumu gukuyambako okubanga omwana oyo mubeezaawo era mbasaba mwenna mubenga mukimanyi nti buli woyambulamu akapaleko manya kyonna ekiddiira kiyinza okubeera emiwunyo so mbasaba mwenna abawala abali eyo omubanga temuli ready kuzaala mbasaba nti mugezeeko obanga liyo musobola kukyebera ku abstaining from sex then mufubeko okulaba nga mufuna mukozesa methods gye ziri ez'enjawulo ezipreventing omuntu okufuna olubuto ne pills zammwe eno mweziri siziwagira nnyo okuba zirimu ebizibu byazo naye ate okusinga okufuna omwana otuuke ku extent nti ate omutunde abalala babajjamu tubirabyeko maaso ku maaso olinajjamu omwana ng'omwana asanga omwana alaba bwati n'ogamba ono omwana ngenda mukolera ki omwana agamba Rozet ndi eno mu kiyumba naye nakoze bwedi najjemu omwana nga sitima nti omwana mukulu ne basula abaana mu kasasiro nga abaana bakyassa kese ezo tuzirabyeko bingi bihappeninze wano eno so nze mbasaba ombanga temusobola ku abstaining from sex then mukozese ezo family planning methods omate musobode zikozesa nazo obanga kize by mistake finding the way out owadda Uganda nga bukyali abortion is not the solution to that chenyizo bagamba kati yono yasobode okumukuza namuzaala ate yalowooza the solution is kutunda mwana mva mubuuzaako ne mugamba tate omwana oyo bwe tuba nga tufunye omuntu namuadoptinga ekikulu kya byonna yeetaaga ssente nenga n'okuadoptinga omwana osikiriza muntu yenna kumuadoptinga kubanga mama we waali akyali mulamu wabula kufindinga way out omwana asigadde atya n'omwana we ngenda kuba nga ajogerako ne famire kuba yayogerako n'abewaka buli omu talina kiddako kyenyinza okugamba naye nga kyemmanyi tujja kufuna solution Mukama nga waali yasinga okumanya embeera na buli kimu tugenda kuwayawayamuko naye muleme gamba nti bino bigambo byange mbijje mu kamwa kange tufunemu ekyokuyiga y'ensonga waliwo yadambuuza tekati kiki sorry tekati lwaki obadde mwana mulenzi kino kikwata ku mwana wa buwala mwabasajja temumanyi tumala okufunyisa abaana b'embuto musigala mukola emirimu gyammwe bonne basafaringa kuba katono naye owuwe bwe yamala yakola atya kwegaana okitegera nasala akola emirimu gye saawa eno yali successful ali okay naye omwana obulamu bwe yabukola ki yabusiraanye omwana yajja okujja okukola myaka nga gikyali mito gala oli otya oli bulungi
Si bulungi nnyo naye nkibaliza Allah nti ndi mulamu. Okibaliza Allah nti oli mulamu. Kati tugenda kuwayamuuko. Twagala tumanye wajja otya, wajja ddi, olubuto olufuna otya, mwani, olubuto olulabirira otya, ani alulabirira, era omwana omuzaalira mu ddwaliro ki omuzaala otya. Mu kujja muno najja mwaka guno omwezi gwa January era najja nga nzija kukola kufuna kiyumba oba kufuna kimulimu. Nagira ku agenti. Agenti ewe natuuka muno nembeera naye like 1 week. Mu 1 week eyo nangamba ogenda kufuna ki omulimu gumiikiriza nengumiikiriza naye mu 1 week nakola byakola nga ki nanjagala naawe n'omwagala. nali sirina kyakuzaako kuba ye yali mukama wange nga sirina wantu walala. Yakwata bukwasi oba weyagalira naawe? Teyankwata bukwasi. Weyagalira? Si kweyagalira naye alina bye yaŋŋamba gamba nembeera awo kale nenkola ki nakusuubiza n'okyamuka. Naye nga mu byonna ki kyali kisinza okuleeta wano eno okufuna mwana, kufuna mwagalwa oba kukola? Kwali kukola kufuna ssente si kufuna mwana. Wava ewaka nga olinayo boyfriend? Nali ninayo. Mukyakwatagana mukyagala mwogerezeganya? Kati nedda tekiwuliziganya. Okay, tuddeyo. Otuuse akugambye twagalane, mwayagalana emirundi emeka? Gyali mirundi nga3. Mu wiiki eyo yennyini nenfunirawo omulimu nenkola ki neŋŋenda. Mwayagalana emirundi emeka? Okwagalana sikutegedde. Azin mwabeerako mwenna emirundi emeka? Gyali mirundi the same bed? Mirundi gyali 3. Mirundi 3. Nga mukozesa akapiira nga mukozesa ki? Talina kye yakozesa wadde. Talina kye yakozesa wadde? Ati yewe mwabeeranga mwena yagambanga atya nga teyakugambako nti oba omirako ku pills oba oli mu safe days otani kyakubuuza kyonna? Teyaŋŋambako kintu kyonna. Talina kye yaŋŋamba nti oba ali afa kunyumirwa. Lwaki bwe tuwamugamba nti kozesa condom? Namugamba naye nga omanyi si buli omuntu aba bw'oba agyetaaga ye yaŋŋamba takola ki tagyagala. Nawe ne weewaayo n'akola byayagala. Kati otegeera ddi era otegeera otya nti oli lubuto? Okutegeera nti ndi lubuto yankonectinga mu kiyumba. Bwe nagenda mu kiyumba nembeerayo ebbanga ligendera like omwezi gumu 2 3 siraba ki ensonga zange. Neŋŋamba kya bulijjo kitera okuntuukako ne Uganda kyakola ki kyantuukako okwo nembireka myezi giigyo 4 5. Neŋŋambako ki mukwano gwange nti ye gundi nga siraba ki ensonga zange nti ate mpulira waliwo ki ebintu ebisambasamba mu ki. Olwo tofunako olubuto bukyanga obeerawo? Sifunangako lubuto kasookedde mbeerawo. Olwo lwe lwasooka? Oli ebigula mbadde mu lubuto ozaako ki? Neŋŋambako mukwano gwange omu nti mpulira ebintu ebikola ki ebisambasamba mu lubuto. Nemubuuza kibeera ki? Kati oli naŋŋamba ensonga zo gino emyezi gyonna gy'onoogirabye. Nemugamba nali manyi nti bye bya bulijjo e Uganda naye ate ndaba ki kisusseewo giyise ngenda mu 6. Mukwano gwange kwe kuŋŋamba tino oli lubuto. Omaze omugamba wena ekikusamba mu lubuto ekitambula. Kati gonga bwolumako oti ku lubuto tutula kintu kimuvinga towulira nti oba okiraba? Nga mpulira ekimuvinga naye olubuto nga si lwe luli awo nti lunene nnyo nnyo nti oba nti ng'ate nasigala mu mbeera zange. Emirimu kyokyuseeko kyonna? Mirimu saanafuwa. Kwebakaabaka? Tewayo yanjala kulya buyembe njala kulya kino? Kwalimu naye si nnyo ng'abantu abalala wempulira. Nasigala nina amaanyi gange nkola okugala oli nnomo kwegamba. That's why tewamanya nti oba olina lubuto owezezza emyezi 5. Awo ovaayo otya? Nagambako bakama bange bampeeyo okujasa olunaku lumu nfulumemuuko.
bwe nafuluma muuko ne ŋŋenda owa mukwano gwange n'akebera n'aŋŋamba kituufu oli ki ndi lubuto kati ne mubuuza kati nkoze ntya. Tewafunako kirowoozo kirujjamu oba ye mukwano nti awakuwaako ku kirowoozo nti olubuto lugjeemu? Yakimpa okulugjamu naye nti akabanga kaali kagenze. Omwana ng'akuze? Omwana akuze. Musala amagezi kyakule? Nyensala amagezi nti kakule kuba mulimu okufa mu kujjamu. Ngamba mu kujjamu omuntu omukulu. Oba ogenda kola kikufa. Ne ŋŋuma ne ndukuza. Olwo ng'olukuliza mu kiyumba wa mukwano gwe? Mu kiyumba ne ntuuka ekiseera kati we nalaba nga ntuusizza. Kati nga bakama bo tebala nti olubuto lugezze? Terwali lunene nnyo nga awamu nkola ki? Oyambala ebinene? Nti batugulira ebinifomu ebinene ebiteeteeyi tebasobola. Wayo mu myezi emeka? Navaayo mu myezi gyalinga mu 8 awo gigenda mu 9 nga ndaba kale ntuukiridde. Kubasa ebbanga lyonna akabuto kati kagejjanga era ng'oli obuto nakyowulira? Nga sirina kyempulira. Ne ŋŋenda owa mukwano gwange we natuuka eyo mukwano ne jesi naliwo naku mbale oba 1 week 2 week nenzaala. Nambuuza nanyini mwana omumanyi nti era omanyi ne waabeera? Ne mugamba mmanyi waabeera ate era amumanyi. Naŋŋamba kaale. Naŋŋamba tugendeyo. Ne tugendayo ekyomukisa omulungi ne tumusanga nga gyali. Twamusangayo ne tumunnyonnyola ne mukwano gwange n'akola ki? N'amunnyonnyola nti bino ebintu bibyo oba nedda? Oli n'agamba nedda teŋŋanza obukakafu mbulina. Ng'okimanyi? Wabeerako na bameka owajjira wano? Yali muntu omu yekka kuba yeyandeeta era yeyanfunira omulimu. Era gwe wabeerako naye mpaka asawa eno yonna? Kati akomekereza ye agamba ki? Akomekereza agamba nti nno ki omwana si wuwe. Lwaki? Awa nsonga ki? Nze yaŋŋamba omwana si wuwe olw'okuba natwala ebbanga ppanvu nga simugambye. Lwaki saamugambirawo mu kusooka nga naakalufuna? N'omugamba otya? Ne mugamba munnaaye nali manyi nti bye bya bulijjo nga ndi ewaffe wa e Uganda naye nagenda okulaba nga ki kisusse. Kazi olina emyaka emeka? Lwaki naawe nina 2. Wangambye 19. Wali eri we nalufunira. Kati owezezza 2? 19 kati wawezezza 2? Mpezezza 2. Kale byebyo eby'omwana nze sigenda mubuuza mannya ge, kiri unnecessary. Sigenda kulaga mwana we, kiri unnecessary naye okumulaga. Actually ye nga ye yabadde na free kuba namugambye osobola okubeera mu kamera, tusobola okwogera tulabe abantu abali bo batuwa magezi ki ku kyoyagala okutunda omwana oba bamuadoptinge oba kiki batuwe ku magezi. Gwe wenna ali eyo waliwo abangambye mbu waliwo nala ku adoptinga mwana, waliwo omulala ayagala biki bitwala tugende. Mbadde nsaba ku magezi amalala agasingako awo kuba nze ekyokutunda omwana sikikiririzaamu wavaayamu kubanga oli mama wazaalako nga kwolitekayawo comedy section. Okutunda omwana gwo okiwagira sobola kukiwagira nga nze. Naye tujja kubanga tulaba kyemunaaba muntuddamu nga mmwe kyemunaamutuwabulamuuko tulabe wekinaba kisobose. Of course nono taata w'omwana tujja kumunoonyaako naye tulabe agambawo ki kuba yali badde abakwona omwana obuyambi okufuluma. N'omwana ye nga ye tetuli wano mu butuusa ba ssente aho batwagala tube gye binagukira kubanga talina mobile money nti tetugenda giteekayo mbu bamuteereko ssente nedda. Talina simu ye nga ye era tuba tucommunicatinga ku ya muganda ya mukwano gwe. Gwe wenna agala okugenda olaba omwana n'okujja omulaba eno alubasha nja kuwa ennamba naye nga si kugenda kugula mwana mbeegayiridde. Bw'obanga oli muzadde kale bw'obanga tozaalangako ng'oyagala ogula omwana gwe weebuuze ku muntu yenna yali azaddeko omwana kiri kitya kiba kitya akubuulire. So mbasaba temugenda wa mwana oyo kugula mwana wabula obanga olina amagezi og'osobola okutuwa oba okumuwa omwana
enamba bwe nabamba wanje bawa ya mukwano gwe ayagala okugendayo ate nga sikwogera bwogezi just naye nti kanyogere naye yogera n'oli otuukeyo nenga issue si yakola ki si yakutunda mwana bw'oba ng'owulira nti kikutteko kyembasaba era nga mbeegayirire tewaliwo mobile money namba tuwatako sente tugenda kunoonyeza mwana sente nedda tujja kufindinga the way out naye gwe kikutteko wenna nga wandyagadde okukyalira omwana eno alubasha nja kuwa ennamba yoyo gwabeera naye naye naffe tunoonyereze oba tuyirize tulabe avudde ate omwana mu mbeera eno n'asimatuka n'omwana we kubanga gye bijjayo mu maaso bijja muliisa akakanja omwana si kintu kyakuzanyirwako kuba just ye akamuzaala buzaaze kati maama taata gye bali ewaka e Uganda maama gyali naye taata taliiwo taata yalagawa taata wange yafa mukama muwumuze mirembe kati maama yakitegerako nti wazaala namutegeezaako naye yawulira ate yakuddamu ati amusanyufu munyiivu si musanyufu naye munyiivu teyasanyuka teyakisanyukira kuba yansindika kima ssente ate nodda mukola ki nga n'obuyambi tebuliiwo kati wamugambyeko maama nti oyagala okutunda omwana namugambyeko nti njagala kutunda mwana waakiri nkole ki nkomewo maama yakuzeemu atya maama yaŋŋambye sikikola kuba si kirungi naye nga nze ku lwange mpulira nkyagala kuba nannyini ye amwegaanye nanga ate ensonga nkulu kinyi ekutundisa omwana ono gy'ogamba nti eno y'ensonga ekyasinza okubeera enkulu ensonga esinga okubeera enkulu nannyini mwana kumwegaana kyekimukutundisa n'ekirala mba neetaaga kuddayo ewaka toli miisi nga mwana ono ngozeyo ewaka ng'okimanyi nti omwana wo wamulese eno togenda kuddamu kumulaba toli mu miisinga olowooza ndi mu miisinga era bibeerawo naye ndituuka ekiseera nenkola ki nenguma olowooza kinaba kyangu gwe okuguma si kyangu naye ndiguma oba nja kuguma onaawulira otya ng'oli Uganda ng'owaleka akaanaako kato n'okaleka naye nga muli ofunye ekyokulyawo ekyolyawo ate ali mu mbeera ki kati akuza atuuseeko wa kati akola ki bamuyisa batya ebyo oswa tolibirowooza mu maaso eyo nja birowoozaako mu maaso eyo naye kati lwaki naawo sina kyakukola sina idea yonna kati ekintu kyengenda okusaba nga tukyali wano mu kamera ekyokutunda omwana toddamu n'okirowoozaako ne bw'onaamutunda mu lukujjukujju nti waliwo omuntu azze ekirungi toyina ssimu omuntu gwe tukwatagana naye yaani ne bw'onaamubinga ku street nti onoonya amugula bagenda kusiba n'ebisumuluzo babiteeke mu ttooyi kyenyinza okugamba era ekintu kino kisirikire gwe nga gwe neeno story tugikoze waneeno ku Nyondo Media naye nga tugikoze mu lulimi Luganda si lulimi Luzungu nti waneeno ate nga nekyo lwaki tugikoze abaana bafune ekyokuyiga stories nga zintwagala nnyo okuziweereza abantu bafune ekyokuyiga bamanye ebihappeninga mu nsi era omwana wojja nga teweetegese n'ofuna noddamu ebintu byakufuna mbuto what are the outcomes so these are the repercussions okitegeera so yensonga lwaki tubawa stories zineeno omuganda agamba ekijja omanyi kinyagabyo ndi singa wamanya before bino byonna tebyandibaddewo naye nga nkusaba nga tubano mu kamera oba oyagala ssente mmeka wabadde ogamba oyagala ssente mmeka nabadde ngambye nti ne bampaayo mukadde nga 2 oba 10 naye nga zisobola okunzizaayo ewaka n'okolako kyenkola n'okolako ne bizinesi nkiddamu nga tuli wano mu kamera kyoba ojja mu bwongo era kyemmanyi na buli muzadde yenna alaba vidiyo eno sorry ajogena mu comment section njagala oyiteyo osabe mukwano gwe esimu akuwe ogende mu ng'oso omanye okusoma wakoma mu kibiina ki nasukoma mu S1 okoma mu S1 osobola okusoma olulimi Oluganda n'Oluzungu n'obitegeera so ojja genda ku videos ojja kulaba ennamba esinga kyenaaba ekugamba naye nga kyenkugamba kiri ekintu kimu kijje mu bwongo ekintu ekyokutunda oki olajja kujja kulimba element nno kati nga nze oba nsindise n'enzijja n'enkuseducinga nti omwana nsobola okukola ki okumugula sisobola kugula mwana era nadde just njogera nawe nga nkola ki nga nkulimba nkufune tuwogere nkugamba ebigambo bino wammanga kituyambeko nti ne vidiyo eno ojja genda mu comments oli abantu kye banaakola ki
kibanagamba we nabeera omuganze nkikugambye bana owokubiri n'owokusatu ogenda gamba just bali kubyabo okitegeera muganda wange so wekinava ne mukamwa k'abantu abangi kujagenda mu comments olabe osomemu olabe baani abakukkiriza okutunda omwana bameka boogera bigambo ki ofunemu ekyokuyiga so nze nkugamba ekyokutunda omwana katufindinga solution yonna endala yonna naye nga toddangamu okukirowoozaako obulamu bubona omwana tatundika omwana tewali sente zigula mwana omwana tageraageranyizibwa teyenkanika okitegeera teri sente zigula mwana bajja kusiba waneeno bulungi n'obeera Uganda ne bakiwulira bajja kusiba n'ebisumbi babikole ki babisuule mutu yobeeranga mutemu tebatunda abaana kitegeera dia oluusi ojja kutunda omwana nga bagenda musacrificinga bagenda kumusalako obulago nawuli otya ng'okiwulira nti omwana gwe natulaba musala obulago olibeera mirembe toligenda kubeera mirembe so kino kiteeke mu mutima gwo okuva n'olunaku olw'olwaleero era genda ewaka ng'okimanyi tugenda kuwerekodde ewaka naye tula ekigambo kino okutunda mwana mu bwongo bwo kisangulemu okuva n'olunaku olwaleero muli kisangulemu mu bwongo bwo kitegeera maama wange si mu bubi wabula mu bulungi katunoonye we tulabe nti ofuna kyoyagala nga tukoze eki totunze mwana bajja kusiba maama wange owulidde dia bajja kusiba togenze Uganda toze mukulaba maama toze mukulaba bagenda kusibira wano bakusibira wano tofuluma n'ebisumbi babiteeka mu ttooyi kasaba kizuwa dda kituufu adde okola ki kubanga bajja kunoonyerezaako okakase dda kituufu omwana omukola ki omutunda kati omwana wamuzaalira mu ddwaliro kisaakubuuzizza omwana saamuzaalira mu ddwaliro mu ngeri emu oba endala kuba nali sirina ssente tebagamba ebintu byeno bya bbeeyi ekyomukisa omulungi nazaala bulungi era nazaalira wa mukwano gwange ani akuzaalisa era mukwano gwange ne mikwano gy'emirala waliwo amanyi okuzaalisa yalimuuko nga alina mukwano gw'amanyi okuzaalisa abimanyimuuko so omwana n'omuzaala bulungi nnyo namuzaala bulungi kaa nti mukama alina ekisa kwagala walabadde otuuse ku gundima ebinga balina okulongoosa okyali mwana muto tozaalangako tewamenya tewakola ki okumenya okimanyi biki ebyo simanya olina kyomanyi olutu balokolyako ebintu bingi nnyo okuba omwana azaalibwa safely so tolina kyewakola ne mukama n'akuyamba nozaala omwana wo mu bulungi tebakusaze ng'ate tolina kyewakola tewanywa onedagala lyonna liwanywa ng'oli lubuto sirina ddagala lyewanywa mu kiyumba nti mukama yakuyamba nnyo ate n'ozaala bulungi kitegeeza akwagala so okuva n'olunaku olw'olwaleero era tusaba mukama katonda akuteekemu omutima ogwo omugumu ovume bambi kisangule mu bwongo bwo manya nti oyo sitaani mwerere yakolera munda mu ggwe okyali mwana muto era weetaaga omwana tomanya mu maaso mukama yagenda kukuleetera eyo kibi nnyo 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 era mukwano gwo mwebaza emirundi 10 kubanga ye yakiwuliddeko tewakimugambye direct naye yakitegedde n'akola ki n'ambuulira ate n'omunanga akwagala oyinza okuloza yakoze lugambo naye akwagala mu maaso eyo ng'okuze ng'otegeera bunyo n'omwana wo omulaba ng'omulina olyebaza mukwano gwowo saawe noyinza okulowooza nti akusuubizza akoze bubi naye nkulayire wallahi ya Mungu ojja kwebaza mukwano gwo nga n'amazigo okulukusa mu kaseera ako ng'oli n'omwana wo nga tewamutunda ng'oli naye oba ng'oli na Uganda bano okukkiriza ojja kudda ewaka n'onaba ng'ozeeyo ng'oli empty nga tolina ssente teri kisinga mwana bugagga ate Katonda talemererwa n'abanaku abagabirira golooza lwaki ebinyonyi birya ne bikeesa ne bibeerawo ne birya ne binywa golooza birima emmere tebirima mmere Katonda yabigabirira bw'aba asobola okugabirira ensolo ezitalima ezitakola n'ate gwe omuntu akola naawe asobola okugabirira n'omwana wo si ffenna abazaalibwa ku nsi twazaalibwa ng'ensente bwe ziri ewaka naye mukama agabirira omugagga n'omwavu omunaku n'aliko ababe bonna agabirira era njagala oŋŋambe nti ekintu ky'okutunda omwana kinvudde mu bwongo bwange layira ekyokutunda omwana ndayira nga ntya Allah sigenda kikola kati kinvuddemu ki mu birowoozo byange sigenda tunda mwana kati ono taata bebi ye amanya go gamanyi mbadde nsaba ogoge watali kutiitira amanya ga taata bebi ogamanyi amanya ga taata bebi ngamanyi yani bamuyita Abu Senior Broker yatawa omwana ani yamukuyungako era mukwano gwange kubanga munaaluddemu nnyo yamukuyungako Abu Senior Broker yonna gy'oli mukwano mbadde nsaba
tunoonyeeko nga naffe tukunoonyako omala okulaba story eno kuba twagala obuntu bulamu, twagala obwenkanya eri omwana, twagala obwenkanya eri maama baby. Era tusaba bonna tukukubidde kasimu nga wona bakutunoonyako tuddemu bulungi nga nakunoonya na kamera, onakunoonya ne kamera tebijja kubeera birungi. So mbadde nsaba bonna tukuweddeko kabaasa tuddemu bulungi tulabe omwana n'omuyambi otya ne baby we babe nga badde Uganda aleme kutunda mwana wo. Mulekerawo banaye okwegaana abaana. Era nga mukukomekereza mbadde nsaba mumpulirize bulungi nnyo bannaye mwegendereze. Bano abasajja betubeera nabo babeera oluusi tebali lwedde kukola ki kuzaala. Bw'ofuna olubuto agenda kikulekamu gw'ogenda okubonaabona. Abaana wano bafunye nnyo embuto bazadde ne babonaabona bokka na bokka. Ate ng'okuzaala kwa wano kyenyinza obagamba tekulinga kwa Uganda, kuli ebit expensive, tekulinga kwa Uganda. First of all, bw'oba ofunye olubuto ogenda kunywa. So muleme kweyibaala baby girl nabasenga mbu nga naye yasobola n'afuna olubuto teyanywa ddagala teyamenya teyakola kino teyakola kiri n'agenda n'azaala. Ojja kusanga keesi eyiyo ndala nnyo, maybe nga weetaaga okukola ki okusala ng'ogenda kuoperatingibwa buli muntu n'omukisa gwe oba okitegeera. Amalwaliro ga wano gabbeeyimuko nga wembagambe obanga toli mweteefuteefu nga ne patinawo temwetegese nti oba mugenda kukola kikuzaala. Mbadde nsaba tusooke tukose ku family planning. Otukugamba nti kati kanfune olubuto ndukuze ng'okigenderedde si by mistake. Kuba first of all oba olina okunywa eddagala otandika okunywa eddagala ekitali kya layisi wano eno mu malwaliro ga wano. Omwana bw'azaalibwa ajjukira nti kya mirundi ebiri era n'emisala egiba gya mirundi ebiri bw'ozaala nnomo oba bwe bakusala ebbeeyi eyawukana. Oyinza okulowooza nti ojja kuzaala nnomo kasente akasaamusaamu n'osanga bakoze eki bakuoperatinze ate sente zibeera ki nnyingi. N'ez'okuzaala zennyini nnyingi si sente ntono kubanga amalwaliro agasinga gasasula bagira ssaawa bakonsideringa ssaawa n'osasula okusinziira ku bbanga lyobeera okoze eki 24 hours how many hours kusinziira ku bbanga lyobeera okoze eki omazeewo mu ddwaliro n'olyoka okola ki osasula essente oba emisale egyo gyonna gy'oba olina okusasula. Omwana oyo bw'omuzaala njukira alina okufuna birth certificate. Birth certificate agenda kugifuna nga tewali marriage certificate erimu abantu ababiri. Mulina okuba nga muli bafumbo era nga mulina marriage certificate. Bw'omubeera ne marriage certificate eyo that's when they will give you that's when they will give you the birth certificate. Nga tolina marriage certificate nkiddamu tebakuwa birth certificate. Olina okugenda omwana omukolera passport. Tebagenda kuwa passport nga tolina birth certificate. Oba ontegedde tebakuwa birth certificate nga tolina marriage certificate. Olina okugenda okolera omwana passport ku embassy. Tebagenda kukuwa passport ya mwana oba tebagenda kugikola nga tolina birth certificate. So n'olw'ensonga tulina okubeera nga tuli well prepared okuba nga tufuna abaana wano eno. So kati nze nki experience nze nkirabyeko era nkitegedde era tubeere beegendereza bye bigambo ebyange naye atakumira mpeera abatakuumire tusisinkane olundi nate era. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Imam Boys.